Daddy ne mami na uli anti yaddayo kusoma ne mami agenda kwesimba nagwa ne Daddy kati gwasula mami yabulako points 2 na kugwa sina na bwenkisisiriza saatwala kusagenda na bongo bwe shiya ewo muyita twasituka ne tugenda buli omu twatuula wamu klasi nga mutuula wamu butere awo mwali mulina okugwa n'ebibuuzo twabikola olunaku lumu n'omu nga era mweriranye Daddy awo mwali omu yalina okugwa nagwa sina na bwenkisiikasiika nandikiise kugezaako okugwa naye nakyo tekitegeere amazima gali nti nagwa Namlondo Evelyn nga nsanyufulire nnyo wano ku YouTube channel yange Chill with Evelyn Namlondo. Leero mbaletedde omwami ow'amaanyi gwe bayita Geoffrey Butaya and he's my dad. Temwerabira, he's my dad, he's my superstar. Byonna Daddy babuuzeeko kubanga mbalamusizza bannange mwenna bali ku YouTube channel ya muwala wange Evelyn Namlondo. Ono ye mbambi kyaŋŋamba kyonna ono ye mumajja ebbanga ddene nga mwana kana katonya nyonyo bambi era tutambula nako kana kankalungi. Daddy owulira otya nga wafuse honorable? Ndi musanyufu nnyo. Wali okisuubira? Bwe mba oba ekintu mba nkisuubira nti nsobola okukifuna ate n'obutakifuna. So bw'oba oli mu byobufuzi okola speeches 2. Speech joyinza okukola ng'owangudde ne speech joyinza okukola nga towangudde. Naye nze nakola ewangudde. Sitera kubeera pessimistic. Kirungi. Daddy nkujjukiramu nga tugenze eri ekakuto tunoonya akalulu Mukama w'amaanyi. Kange ndi musanyufu nnyo nti my family bawangudde era jesanyuge n'abadde nina ewaka lyabadde nnyo. And Daddy kati okanasigala ng'otupira omuziki oba ogenasigala eri mu parliament okayuka? Parliament bakulonda bulungi. Era bayinza okukulonda omulundi omulala ne balonda mulala. Mu music tebannonda. Nsobola okuta omulimu gwe batalonda. Olw'okuba nfunye gwe balonda gw'okuyimba nfa nagwo. Music wange aneeyimirira. Nina omukisa nti nze Katonda yampa music wange nnyimba ze nayimba emyaka 18 20 emabega. Kudakiika eno abampita bayimbira ze basoosa ku list. Nti siina nnyonnyo tiba sinagenda mu studio nti siri mu music mba mulimu era sijja muvaamu sisobola muvaamu nfanayo. Wow, bane abatuuliza ku YouTube channel yange my dad agambye music we agenda mukola era yafanayo bane that is so good. Agenda kukola ne ku videos ennyimba enkadde ezedde nnyo. Komyo videos ozikole. Oh wow, that is so great. Bane kizagomla ndi musanyufu n'ebibuuzo binnemye okubuuza Daddy because nasanyuse nnyo nga yindide mu parliament. You see abantu bangi nnyo batunyooma eyo ne bagamba abali mu industry tetwasoma tulina gye tusobola kukola naye ne muvaayo nga mu abayimbi. Daddy nawulirako muwaddeyo kawo okusoma emabega byali bitya? Anti kati abantu abasinga baagala nnyo okuba nga alina kyagoberera naye n'atakirondoola. Nze bwe natandika okwagala okwesimbawo nasooka kunoonya nti amaanyi gange gali wano ate obunafu bwange buliwa nti buli wano nenzija byonna byonna bye beetaaga neŋŋamba kuno nina okuddamu okusoma era bwe nakyogera nekiteeka mawuliro ne banjiikira bakunoonya nayogera kino nayogera kino naye nze mba nina kyengoba sifa kuwalaala ababa baogera ku olwo ate bagenda okupraisinga bagamba yalula omusajja oyo twamulaba omusajja oyo nenzemu nensoma paka nga nfunye ekyetaagisa ogenda era kati ndi fine and nosoma bulungi era singa saakikola singa kasiri mpalame so
ande ne mami nawulira nti yaddayo okusoma ne mami agenda kwesimba n'agwa naye naye ddadi kati gwasuula mami yabulako points 2 kwekugwa sina na bwenkisiisiriza anti ddadi nange nkiyisa mu bufunze nti gwe yasuula mami saatwala kusagenda nabwongo bwe nebwomuyita twasituka ne tugenda buli omu twatuula wamu ekyokuningirira nga mutuula wamu butere awo mwali mulina okugwa n'ebibuuzo twabikola olunaku lumu lumu ng'era mweriranye ddadi awo mwali omu yalina okugwa nahagwa sina na bwe nkisiikasiika nandikiise kugezaako okugwa naye nakyo tekitegeereka amazima gali nti naagwa kati ddadi omu paliament banabanga batukiriza tujjeyo kuba nze njagala mbeere nga ndi ku paliament nzezeeraba ddadi ku paliament ku kikomera bayinza obutagobaako ekyoba okola ekikomera okola omukwano ku musirikale awe ku kikomera otuulengawo bwe bwemba nfuluma ondabe naye eri ate tebakwetaaga ate awo nga sikitegedde kubanga ffe famire yaffe wamu obeera ogenda yingira omulamu ye ate olaba ojja kundabiranga wano ne wabweru w'ekikomera awo nina ku ebyo ebifo ne munda wali protocol tekukkiriza andi ddadi bubaka ki bwowaba like ba artist abato abali mu industry bubaka ki bwobawa the artist just kugumiikiriza nakulemerako music alimu okulemerako ayinza okuba oluyimba n'aluteekamu ssente nyingi ne lugwa music wenda kuzina ali expensive nnyo era olaba abaana abayimba n'omulaba nga avuddeyo tozanyisanga luyimba lwe baba batobye ne music nga music abakoze ebintu byotalaba so bw'ayitamu ekyo kyetaaga kukyebaliza Katonda n'olwekyo abaana abo mbagamba kugumiikiza naye n'okulemerako ennyo kubanga togwa mayi nti luno luganye nti gezaako n'amagezi amalala geyinza okubawa nti bw'ofuna erinnya tolikiriza lyokufuuka nti lyeri boosi lyo erinnya lye lifuga omuyimbi no sigala nga wemanaginga nga bw'obadde kikuleetera okuwangala music bayimbi bangi nnyo abaali ab'amaanyi nga bakuba ennyimba ntono nnyo ne bagwa nga bagwa bambi kati nga ne bajja ku sha abantu babuuza ate oyo bw'ayimba akayimba ke naleka bamutegeera so bagezeeko nnyo okugezaako okulaba nga tebeetundira mu mbeera andi ddadi akasembayo nti kikyo wandyagadde okunjogerako ku YouTube channel yange kikyo manyiko eneyisa yange eri etya because abantu bangi babogerako nga bavaawo naye kyagala nange mpulireko ddadi kyanjogerako nze kyenyinza okwogerako kubanga nkulaba ngaoli mwana muto ng'oli muntu ali genuine bw'abanga ivalaze nti nze mukwano gwange Rema aba ayagala nnyo Rema oyo yaba mukwano gw'eddala nti aba tamulinaako obukuusa ne mugongo gwe tabaamu nakantu omanyi oyinza okuba abali mikwano gy'abawala nga oyagala omuntu nga ne mugongo kyayogera si kyategeeza naye iva ekikufudde nti abantu bakwagala bakwagala nnyo bakwagala nnyo tukwagala nnyo lwansonga nti kyoyogera kyoba otegeeza abatakwagala tebakwagala lwakuba olumu baba balina obukyayi ku mikwano gyo abalala baba tebakukyawa lwakuba tebakutegeera nga akulaba nti lwaki oyagala nnyo gundi lwaki toyagala nnyo nze naye ng'ate ffe tuggwa ekitiibwa olw'okuba nti okuba nga oli mwana muto bw'oba olina ekintu kyoyagala ky'oba otegeeza era tobeeramu nakwekwekaku buntuntu bw'abawala era mmanyi nti ojja kwangala nnyo n'abantu wetu sirabanko muntu gwali olwezinze kuva bwetwatandika okubeera naawe abantu bwabeeranga nabo nakati ffenna olinaffe lwakuba tukwesiga nti tukwagala nnyo nti oli muntu wazaalibwa n'embeera zo nga oyagalika. Thank you so much. Aba bannange mbasibula mbagamba mwongere okusubscribinga mwala wange kubanga buli gyakoma okweyongerako
ate ffe bakadde be tweyongera okubeera abasanyufu mwebale thank you daddy nondeeta namuko wano kubanga eddi okukyala ngenda kuteeka magere okwanjula wa mzee ritaya embaga wa Rema namakula twagaba nadde bigulu kati ombuulira mangu neneteekateeka ye daddy kale thank you so much